Hello kano katogereko ku bintu omuntu byatalina kukola ku first date. Fembi gw'omukyala naawe omwami oba omulenzi, ekisooka mu byonna omukyala ky'olina okusookerako in case nga yakugambye in case nga yakugambye agala kumiitinga, saba ekifo ekiri public woba meeting omuntu oyo. Okitegedde? Mulekerawo okupakukira mu loogi, era ye waaba gyategese mugambe nedda jangu onsange wano eno. Bw'aba atidde bills mugambe nja kusasula ekikopo kya chai oba ice cream, mutule mwogere. Ekigambo ekisooka ky'olina okusooka okubuuza gw'omwami oba gw'omukyala, omuntu oyo gw'omiitinga oba gw'omiitinze, mubuuze erinnya lye ettuufu wamu n'omuziro gwe, ekika kye oba tribe ye. Obeere ng'okola ki? Ng'obimanyi. Ebikibuuzo ekirala ky'oyagala n'okubuuza, mubuuze relationship ki gy'oyagala, otegeere w'ogwa oba okitegeera. Mubuuze oli married, kikuyambe okumanya oba oli second wife oba gw'ogenda okusooka. Ekyokulala mubuuze, wagamba nti talina muntu, mubuuze olina ex, mweta oba mubuuze olinayo omuntu yenna mu mutima gwe watereka. Okitegeera? Kuba abantu bangi baba tolinze ne relationships olw'okuba nti abantu be badeetinga batereka ba ex mitima. Ng'oli awo naye ng'omusajja akulaba nga ex wo, ng'oli awo naye ng'omusajja oba omukazi akulaba nga ex we, era bw'omutuuka mu kikolwa ky'okwezina oba eby'omu kisenge aleeta bifaananyi by'oli byali mu kuzinirako. Tutegeerekese. Era omuntu oyo wamala okunnyonnyola byonna nti nze ex wange simuyina twayawukana, kale kangambe tweta. Mubuuze, are you ready to love again? Oli ready okwagala, okuddamu okwagala? Era omubuuze, am I allowed to love you? Nzikirizibwa okwagala? Kasita agamba nti yes. Okitegeera? Genda maaso ne relationship. Topakukira ku muntu kulw'okuba omumiitinzi anyirira atemagana. Abantu balina ebizibu mu relationships bye tutasobola kunnyonnyola byonna. Ekyokulala, mubuuze, oli straight? Are you straight? Lwaki mbagamba ebigambo bino? Kubanga tuyina relationships kati ez'enjawulo. Tuyinayo abasiyazi abo mubawulira. Waliwo omuntu gwendaba ennaku zino eno apositinze ayomba asimanyi yazaala omwana mu musiyazi. Because tewabuuza muntu. Question eyo bantu batono nnyo abagibuuza. Batono. Mubuuza, are you straight? Akugambe nti nedda oba kino. Kubanga tuyinawo relationship y'aba lesbians. Okitegeera? Tuyinawo aba lesbians, tuyinawo ba homosexuals, simanyi biki. Bintu bingi ebimu sibitegeera. So nga tonnagwa mu mbi za musiyazi oba za biki, buuza omuntu kiki kyali. Kubanga ogenda tuuka mu relationship, omuntu akugambe nti nze mufo kya maaso njagala mabega. Mbirabyeko senga nze nafuna omusajja wange munnange, ngenda okutuukayo omusajja nga nteekawo mu maaso nga nkyusa nziza mabega. Because why? Tewabuuza. Ebintu bino biba tebyaliwo emabega. Kyekiseera kati tutandika obikola ki? Obikoppa tubiyige tubibuuze. Kijja kuba kiswaza nnyo gw'omukyala ng'ofunye omusajjawo, omanyi kati tulina zino online datings zitinta. Akututte mbazadde, omututte mbazadde, mukoze embaga, temunneegatta. Mugenze ewaka,
ku honeymoon yo ng'omusajja akugamba nze nzina mabega. Munansonyiwa okukozesa ekyo ekigambo. Nze njagala mabega, nze nzina mabega. What are you going to do, madam? Kudduka mbufumbo? Kukubira poliisi? Oba kati nga byonna byonna tetunnaba kubigwamu. First date eramule. Omuntu mubuuze ekituufu waagwa, oyingire ekintu ng'okitegedde bulungi. Okitegeera. Woba you are after money, oba asiyaga, genda ng'okimanyi. Oba okitegeera, sivumirira nti nvumira kino nekino nze sibiriimu ebyo by'abasiyazi kuba nze nsomesa ku relationship. That means I'm straight. Okitegeera. So twegendereze ku first date era tumanye biki bye tulina okubuuza. Then ekirala, ku first date omusajja wo mubuuze ekituufu ddiini ki gy'osoma. Okitegeera, oleme kutomera musamize, oleme kutomera oleme kutomera musamize nga gwe toli musamize oba nga tomwagala. Oleme kutomera musiraamu kumumalira budde bwe nga gwe toli musiraamu. Ogenda tuuka ewakodde mu musumbuwa ng'ate ofumba akasolo k'eggwanga. Oleme kutomera mu katuliki ng'ate gwe tuli mu katuliki. Kituyamba okwatagana kubanga buli woyingirira omusajja ng'eddiini siiyo mu maaso agenda kukwekuba agambe mbunze sinali saagala wa ddiini eyo. Abalala ajja kugamba oyo agenda okugamba sigenda kuwasa mbaga kubanga sigenda kuwoowa kubanga toli musiraamu, sigenda kukuba mbaga kubanga toli mu katuliki, toli mu kristaayo. So please tubeere bajagujagu. First date eramule. Ebintu ebirala bitulina okwewala. Omukyala oba omwami kubanga bino n'abaami bibakwatako. Tonywa mwenge ku first date yo. Gw'omwami ogenda gamba omukyala yatalina kunywa mwenge kubanga basobola omukolako obuzibu, basobola omurepinga. Gw'omusajja okimanyi nti n'ennaku zinene abakazi badraginga abasajja. Badraginga nti omusajja omuntu ajja kwefuula muno akudatinga kumbe alina kyayagala. Then on first date akudraginge. Wamala okuwa bidrugs akukoleko ebikyamu. So twewale nnyo emyenge ku first date. Abakyala bamu twewanika ne tusaba n'emyenge egy'ebbeeyi ku first date. Bampeeyo whisky, bampeeyo simanyi gilbies. You are asking for gins. You are asking for whisks ku first date. Emyonge egiri strong. Be serious, guys. Ask for soft drink. Egenda kukolerawo, egattawo. Okitegeera. Ask for coffee, ask for tea. Temubuukira byakunywa kuba first date ebintu sibirabangako. Ekyokubiri tolya by'otategeera. Tolya by'otategeera. Ekyokulala bakyala we bakutwala ku first date oba omwami ng'omukyala yakututte. Webaba nga tonnagenda kolayo practice y'okusoma memo. Ekyokubiri buuza omuntu oba ayagala blood test. Blood test kikulu. Muyige okubuuza oyagala twekebeza omusaayi, oyagala twekebeza omusaayi kikulu. Weekebeza omusaayi n'oyo omuntu mubuuze ekibuuzo oyagala twekebeza omusaayi olabe reaction ye. Tobamuukira ku bulungi bwa mukazi, ku bulungi bwa musajja, ku ssente zajjeeyo ku first date biki byaguze nga tonnamanya status ye bweyimiridde. Omusaayi gwe guli gutya? Ayagala okwekebeza oba tayagala kwekebeza? Abantu balwadde. Bye bye, good night, musibe bulungi. Bye bye, good morning, musibe bulungi. Don't forget to subscribe and to share out with other people. Thank you so much. Bye bye again. La 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 la.